mwe munoonye Panado comment section kyekyo owange sokolinda oli omukyala nga akaviiri kamubodde nabikyokyo oli agenda tomulaba akaviiri we kamubodde yataddeko akaviiri akatali kake oba omukyala omwami bwe saa bafiisa ssente z'akameeza naye laba akaviiri ke yakoze kamubodde bannange tusonyiwe owaayo kyembuuza nammwe sente z'akameeza muzimanyi nti abakazi zikyasinza tombuulira lumbe lwa taata w'abakadiidi abakazi beegwanyiza Ssemakula wange era lwakiira balondayo Ssemakula wange mulungi nnyo Ssemakula mugoggoofu Ssemakula muyitirivu vuumiriya oba yandogera omusajja simanyi kubanga Ssemakula olaba atuuka okuzaala muvuumiriya omwana era saawa yonna omwana tubagenda mundeetera mulabeko ewaka onoomulera njagala kubuuza ku bakyala bannange abali eyo bakubuulire bampe ku magezi mulere oba mutabulire mukanike Tronaz Media gwe mukutu kosanidde okubanga weekuumira gwe wenna ayasubscribinga dda tukwebaza era tukwagala nnyo naawe watanaba kusubscribinga oluddewo okubeera nga naawe osobola kubanga ofuna bino by'ofiirwa tulina abagenyi baffe olwaleero leero luno nze banfunire Panado kamera abantu badde onoonyezayo ku Panado ng'obudde bukyali naawe omunoonye kubanga kigenda okuddako ojja kuba okifuna butereevu gwe ayasubscribinga dda sharing commentinga osobole kubanga otwe likes osobole kubanga n'abalala basobola okwenyumiriza mu kintu kino atulina abagenyi baffe ba comedians abakafulu abakukutivu kanebanga waliwo ekira naye sijja kikoza bajja kyeyogerera Brown Seda wano nina nabichocho wadde weewaawo atera kwekweka leero ojja mukwata sijja muganya nabichocho ngadduka naye mutawaanya nabichocho yajja sooka kubuuza kabalabi ba Tronaz Media awo nno ndowooza nga tanatabukamu alyoke tugende wa Brown Seda alabuuza kabalabi ba Tronaz Media obeeyanjulire bakimanyi nti gwe nabichocho n'amanya amatuufu namanya amatuufu ngabagambe ogabagambe tewali buzibu aba Tronaz Media nsanyusa okubalaba gwe guno omukutu mwennaku emusaanidde okukola ki okwekuumira awatali Tronaz Media muba musubwa bingi nnyo amannya agange mu komedi waffe gwe tukola wa Brown Seda 256 bampita nabichocho era nsanyuka nnyo okubalaba nga mutulaikinga mutufollowinga mukola kyamaanyi nnyo naye ng'amannya gange in real life mpitibwa Eklund Alice Natasha. Okay, Natasha. Yeah. Tweyanzege. Naye nabiki. Brown Seda akutulugunya. Emmere yaba. Tomanyi kuuma. Brown Seda ye mubeeramu abantu nga ye embeera ze. zezo nga temulina kyamukolera ne bwe mugezaako mubonereza nga ye bwatyo bwali takyuka yeetaaga kusabira busabizi. Okay. Ugana wangi nasanyusa okulaba kale mpulidde nabikyo kyantemako ebigambo wangi mpulidde nabikyo kyantemako ebigambo nti ndi mubbi akuwayiriza ampayiriza nze ekyalo kyonna kimmanyi naye nga naawe akabonero keeteekako ak'obubbi nga siri mubbi buuzaako mulabe wa Tronaz Media bannange mpozi erinnya eryo balivunula batya mu Luganda Tronaz Media eryo lyennyini gamba Tronaz Media oba tulisoma leta ku leta tulisome Tronaz Media bannaye mbabuuzaako mwenna bamikwano mwebale kwekuumirako channel eno mugyekuumireko kubanga bingi bikyajja mukyeyalinge mufollowinge mulikinge manya n'eddoboozi yenze Brown Seda mukatemba waffe gwe tukola wa Brown Seda yenze Brown Seda naye nga manya amatuufu yenze Tumwine Vincent
Tumine Vincent. Sanyusa okulaba. Kale. Lwaki obeera otulugunya ng'ogamba mbu akusalako ebigambo nga n'ensawo eno eragira ddala nti olabika olina by'okukusa. Ensawo yange yo tenva ku lusegere ntambula nayo. Mubaamu omuntu ng'aba n'ekisawo kye gwe bayita omugugu gwe. Kati omugugu ogwo mutambuliramu ebintu bye. Kati nyinza okuba nga ntambuliramu n'akambe kange. Akambe si kaakubba naye nabyo kyagamba akambe ntambuza kaakubba. Mubeeramu kambe kaakubba mmere yange. Nze essaawa yonna ngwa mu mikolo. Neŋŋamba ate abakyala naabalekerera kankyame mbawaatireko. Kankyame mbakolereko ku mikolo. Ekisano kye kimpisa omubbi nze gw'olaba. Nga nina ekisa ekiyitirivu. Lwaki tofuna kaveera n'okatambuliza mu kaveera? Ensawo eno yeetika bingi akaleeso. Nyinza okuba n'ensanga abantu nga tufiiriddwa ku kyalo. Ate mba nkyaddayo ewaka okukima akaleeso. Ngenda bugenzi mulumbe nga Temubanga mulimu ne konteyina y'emmere. Konteyina y'emmere tebeera. Kubanga munnaayo. Kubanga lumu twagenda mulumbe. Neneesimba mu bintu bannanga abakyala mulekerawo okwesimba mu bintu bye mutasobola. Omukyala aveeyo n'ajja mulumbe nayewanika ku mmere gy'atasobola kufumba. Kubanga alaba abakyala banne basaanisa emiwumbo gy'emmere esepiki nti ennaku zino bazisaanika. Olabanga emiwumbo gituuse eri waggulu. Naye walaba nti bakyala be bakikoze nga naye yeeteeka ku kyatasobola. Nga nange mbagamba nze egyo emiwumbo gy'emmere sigisobola gisaanika kuwalampa madaala. Naye nsobola okufumba kilo 10 ez'omuceere. Ne bazikuwa. Ne bagamba wali ofumbyeko konze mikolo emeka nyimbe mmeka ze nfumbyeko. Nga neekakaaba kilo za muceere 10. Nga nfumba. Ngenda okulaba paati emu ejja endala tejja. Neŋŋamba ngezeeko gutabula. Ng'ate nejja yajereredde dda yafuuse buugi. Kyokka eno gukyali mubisi ddala. Kye nakola nayita mu bitooke ne bagamba kankomewo nga ssaawa y'okugabula etuuse. Konza okuswalira wano. Nayita mu bitooke bwentyo ne ŋŋendako n'akawumbo k'emmere muno kamu. Ntwalire ku bakadiidi bali. Wakasabaani. Twali tunyiga buli kimu nakyenyigiramu. Mba neeyiya na kuyiyiza baana. Omulabe wa Turners Media olwaleero tulina Brown Seda ne Nabichocho wano ku Turners Media. Mwe munoonye Panado comment section kyekyo. Owange sokolinda. Oli omukyala ng'akaviiri kamubodde Nabichocho. Oli agenda. Tomulaba akaviiri we kamubodde. Yataddeko akaviiri akatali kake. Oba omukyala omwami bwe basa abafiisa ssente z'akameeza naye laba akaviiri ke yakoze kamubodde. Bannange tusonyiwe owaayo kyembuuza nammwe esente z'akameeza muzimanyi nti abakazi zikyasinza. Tombuulira lumbe lwa taata w'abakadiidi alekawo ssente tono nayagala asangewo ebingi kyekini neŋŋenda neŋŋamba kanneeyambiseko ku matooke ga Nabichocho nga ssente z'akameeza tezaawe. Ogabba si kugabba mba neeyambisa. Naye bannange gwe weeyambisa akagatali gago. Nkugamba okweyambisaako si kibi. Waliwo omuntu okubba n'okweyambisaako. Naye nabyo kyo buli wankwatira mu lusuku kati ennaku zino antemera emirimu ekyo akakota ka biwago bibiri nayagala olime olulimbi okuva eno mpaka eri. Ate asaana kulimisa misiri nga 10. Olw'ebiwago ebibiri. Naye ne bamuli kaliga emiggo oyo gw'olaba naye obubbi bumugaanidde mukati kye tukola tumuwa ekibonerezo waakiri asalire ebitooke byonna naye era lazima osanga era agavumbise. Naye naawe omulimu no gw'omuwomanyi nti oba omuwadde kulya omanyi ayinza okusalira olusuku omwaka mulamba nga bwagira nanyuka n'ettooke. Naye mba sibbye mba neetaasizaako ate naye mba nga mutaasa kubanga akatooke gaba gajja kwonooneka. Ate era kibuyaga yasuula luli konna yeetikka bwetisi yali aleese n'akamotoka. Kambuuze Brown Seda wangi mu mbeera eno ya komedi wamutandika ddi komedi? Komedi namutandika nga nkyali muto kuva dda nga nkyali muto nga njagala nnyo okuzannya kale kati nga twalina nali nze nkulidde mu kyaki
twalina group emu mu church nga ya drama naye nga babeera abazanya kati nga nze mbatunuulya ne ngamba azanye bubi eyo paati yandizanye bw'ati kati we najja nkula nembeera kati nga tulina Sunday school mu church omwo nenkizuula nze sisobola kuyimba ngezaako okuyimba naye sisobola kuyimba nga bali Sunday school engeri gye abaana baali bayimba ng'abaana balina amaloboozi ne ngamba nze sisobola kuyimba ate n'amazina gano sigasobola nnyo kati nze nsobola ki nsobola kuzannya kati by then nga simanyi nti comedy nsobola kuzannya kutuukirira kubanga yali akulira Sunday school eyo yali anti wange ne mugamba naye anti lwaki Sunday school we tuba tuyimba tetuteekamuko ku buzannyo oba kati ng'oluyimba terunaba kutuuka tusooke tuzanyeyo akazannya akakwatako olwo oluyimba kubanga abaana baali bayimba balina n'ennyimba zaabwe nga bazirikodinga kati ng'olumu bakola shosho neleeta abantu bayitirivu nnyo ku kyakyawo kyakinejjula kati ne mugamba n'aŋŋamba yeye kituufu kati tugenda kutuyina sho n'aŋŋamba tugenda kukola ennyimba bweziti kati waaliwo oluyimba lwali lukwata ku baana bamaama abaleka abaana ne bagenda ne babaleka ne babasuula ne batadda amabega kukola ki kubalaba oba kubalambulako kati abo abaana oluyimba lwali lukwatako abo abaana abasigadde engeri gye bababonyaabonyaamu oba taata wasiza maama omulala engeri gyamubonyaabonyaamu kati neŋŋamba oluyimba welutyo olugenda n'enjiya kadrama kaali katono bwe kati nga kampi nga kalaga taata agenze maama agenze taata gye yagenda okukola n'akomawo ne maama kati maama nentwala eyo paati ya maama step mother neŋŋamba nze kambere maama ono kati engeri gye nazanyamu paati ya maama nga njeetedde mu comedy mbonyaabonya omwana eno wenywa obutunda ebiki abantu nga baseka bafa enseko akazannyo ne kabeera kalungi nnyo nange nensanyuka ku mutima nenga nsesezza abantu bano bonna kyaki yonna ngisesezza nensanyuka nnyo kati awo ne anti wange n'abeera nga buli wabeerayo abaana bagenda yimba ngamba yiyayo akazannyo naye nga njiya paati nga nze neewa kya maama emba siri maama mbeera ssenga byebyo mwe natambuliranga kati akuva olwo kubanga ndaba ebiseera ebyo wali okyali muto ekirowoozo ky'okubeera n'ogamba nti nze nja kuzannya nga maama kijjira wakula ne maama wo nsinze kula era na bamaama bange abalala ne maama wange kale sinyo naye nsinze kula nnyo na bamaama nkuze nnyo ne bamaama tweyanzizze nabicocco leero nkulina wano tozirukako nabicocco kubanga nono leero kamukwatire era nabicocco byabba ye Brown Seda ye muyiiya kale katukirongoose mu ekyobubbi takyagala sikyagalira ddala ekyo naye ng'ate byaba yetetenkanyiza byabalala ate batafunye nakusa kati bwe tukozesa ekyekigambo ndoza kyo tekijjamu bubi ekyobuyiiya kirungi buli kimu olowooza ddi nti munaaye nsaana kwegatta ku komedi nzanye Brown Seda abeera mutabani waffe kati era ne Sunday school gye yalimu mwatandikira okuzanya oyo Katemba sister wange abeera naye maama we yakola ki yamulaba mu talent eyo kuba kati ye yasomerera by'abaana kati aba asobola okulaba omwana ono bw'ati ajja kubeera mundeetere nange ndabe yalaba nti Brown Seda ali mu talent eyokola ki ey'okuzannya kaakati ate omwana ono n'abeera nga ndi close nnyo naye kuba nze ndi maama we kaakati bw'abeera nga azanye ne mugamba gwe omanyi nti no talent tolina gituulako bw'otyo nanga naye ate kati oluusi basiina gwenzanya naye mugamba I'll find time for you tujja kubeera nga tuzannyanga ffenna naye nja kuyingira nga wennyingidde kyobadduka kati awo kankujjukize kankole ki kanjogereko kino engeri Antasha gyatandika okujoyininga Katemba kubanga ye si muntu tayagala nnyo bintu bya
kamera biki nali sibyagala era nga teyeekubya na bifaananyi takola ki kati nasooka ne gundi kati awo we nava ewaka ne ŋŋenda nange ntandika nga nkuze kale kangende mbeereko nagenda nembeerako ne mukwano gwange kati eyo gye nafuna nga lwaki sikolayo bugundi nembeera nga mbuteekanga nenfuna YouTube nembeera naye nga siina banyamba mba sibimanyi kati nga nina mukwano gwange ajja nagamba omanyi yalina essimu by then nga essimu nnungi nga yeekwata oba yalina Tekino ng'asobola ogikwatisa obuntu bulungi ate nga naye ebyo byasomerera ayagala ebyo ebintu by'okukwata biki naye era kati w'amaanyi saawa zino kubanga kati akwata vidiyo z'abayimbi abanene ebiki kati wajja naŋŋamba Vincent tutandike obeera ng'oyiiyayo kati nga mbeeramu n'obusente bwange obutonotono nga gye tulina okukwatira wa transport nga tubeereyo ekyebando naye nga no by then nali nkola n'omuwala baali bamuyita Emily era wogenda ku YouTube wali abaabuteekayo kubanga saabuteekayo nabutambulizanga ku masimu biki ng'awo ne TikTok yali tennajja nga tuli ku WhatsApp biki kati nga booweereza naye aweereza omulala n'aweereza omulala kati nga waliwo akukubira Vincent yegwaza nnyo wano konze kaliwo waliwo akatutadde mu gurupu yaffe eya WhatsApp konze kirabika yenze kati nga omuwala oyo gwe tukola naye Emily nali mutumye nabukalu era abantu bamwagala nnyo naye nabukalu by then twali tukozesa lya landlady nga nze da landlady nga yenze landlady we nga naye muliisa akakanja ku nju zange kati awo wembeera nga nkola ki nga ngenda mpiikinga nambyagala nnyo ka TikTok wejjidde nga sirina simu yaki ya smartphone naye nga njagala nnyo okubeerako ku TikTok nga bannange wenafuna ki essimu kati ng'essimu zenfuna tezinsobozesa genda ku TikTok paka mukama we yannyamba nenfuna essimu ennungi kati neŋŋenda ku TikTok nga njagala kozesa erinnya lyange liri erya Dalandlady kati naye ngenda okulaba ninga binaabira Dalandlady bangi ku TikTok kuno bangi ninga kanjiyeyo erinnya kati nina mukwano gwange wa Ebony yali ampise tuzikoleko naye kati wetugenda okukola naye nagamba naye twandikozeyo TikTok ye nga alina essimu nnungi nemugamba neyanza ne opportunity eno gyompadde okuzannyako naawe kati ye ate nga mbuuza tukozese mannya ki nemugamba tukozese mannya ki nga ndyawo nga ye tuli ku seeti nemugamba manyi nze kaneeyite Brown Seda kati gwe beera mankulaata kati naga lijja kukola naawe era Brown Seda lijja kukolera kubanga engeri gy'olimu olwa Brown lijja kukolera kati awo natandikira kati naye netubeera nga kale tetuli engeri gye tali omuntu oba nga mulina waliwo distance eyo naali walako muba temusobola kubeera nga mugatta obwongo bamwera buli ssaawa biki kati ng'ate lwe mwerabye olumu aba bize era muyinza okukwate nga akantu kamu n'agamba ambadde nina gye ndaga biki ate nga nabo baba bize kati mukama we yanyamba nenfuna smartphone yange neŋŋamba nsigenda kozesa landlady kankozese Brown Seda kati we twakola nabe natandika nabo ne babeera nga nabo baliwo ndozi ebyabakwata ne babeera nga tebakyajja kati nembeera nga ggwamu amaanyi neŋŋamba kati awo wantu wange wayingiriramu kubanga yalingawo ng'atulaba kati nabaneno be nalinga nkola nabo nga mperekera netugenda netukwata kati awo natandika nga bimukakamu tetulina ate bannange muntu kale namanya ntasha beera nga ayitawo obuyisi tulage nti waliwo omuntu ayiseewo nangamba naye Vincent nze nga sibyagala sagala tetugenda kulaga feesi beera nga ayitawo n'abeera nga ayitawo kati awo atandikira ate agenda Natasha twagala tukukwateko ng'oli mulwadde nga tuzze okulaba ng'oli mulwadde nangamba Vincent saagala nemugamba kale aweebake tunula eri weebake bwebasawo kakeeko tunula eri naye fe abalabi tuba twalabye ati waliyo kati anti nga kyenjagala abantu balabe nti no kituufu baziraba mulwadde naye omulwadde nga takkiriza ye tayagala kubeera mu kamera nga tetugenda kulaga feesi bweebake webase otunula eri fe tujje tulabe nga abaze okulaba omulwadde biki nakkiriza kati ate agenda olaba ngeri bali gye baali balina ebibakutte biki nempulya nga amaanyi ganzibu nanga toggwamu maanyi Vincent ekino ekyo toggwamu maanyi omanyi kanyimirirewo koolo ne yeekaza
naye ekyansinga okumpa essanyu nti akantu ke yeekalizaamu n'agamba kantuule akantu ke twasooka okukola nti nga ngenza okyalira ensiko biki nga neepakira eddagala okukyalira ensiko nenfundikira nga nentaddeyo n'omunyango kati awo wansangira nangamba yebwa musajja obadde kibiki kubanga omuntu gwe nali minza ozanye eyo paati yandisappointinga n'atajja nangamba nga tenina tulina okukwata nga njagala content nangamba manyi Vincent kanyimirirewo kati awo yatandikira awo tubeera nga tukola naye kati awo tubeera nga tukola naye naye n'agenda ng'apiikinga n'abeera nga era kati ennaku zino oba olaba obukadde n'olaba na buno bwe tugenze nga tukola omulaba mbuno agenda kati ye n'eddoboozi yalyongezaamu kati tokyamugamba namugamba mbuno kola booti omusomera tugenda kukola batune batanga kati nze kitegeeza nze ngenda kuba bwenti ogenda olaba naye ebigambo bijjidde awo tweyanziza kubanga ekyo kikulu nnyo omuntu okuyimirira ebintu bino bye tukola byagala tosobola kikola wekka tosobola kino okutambulirako abantu abalala naye abantu abalala omuntu bwakudisappointinga oba olaba ng'ofa amaanyi gakuggwamu nnyo obadde olina wookirabira enkya kati ng'omuntu ate akugamba nti siriiwo oba owulira ofa naye nga weebale nnyo weebale ddala Brown wangi Ssemakula yani Ssemakula abanga bawa Brown Seda naye Ssemakula naye abakazi munviire ku musajja abakazi bali ku kyalo kokka buli omu ayagala Ssemakula wange naye ninayo omu buli mupya ajja ku kyalo abakazi beegwanyiza Ssemakula wange era lwaki era balondayo Ssemakula wange Ssemakula mugoggoofu Ssemakula muyitirivu Vuumiriya oba yandogera omusajja simanyi kubanga Ssemakula olaba atuka okuzaala mu Vuumiriya omwana era saawa yonna omwana tubagenda mundeetera mulabeko ewaka njagala kubuuza ku bakyala bannange abali eyo bampe ku magezi mulere oba mutabulire mukanike amutwale mu garagi aliyo anti abakyala abamu nga oba muleetera omwana wa mujjawe asooka kudduka neyebuuzaako ku banne bannange banderedde omwana wa mujja wange mukole ki mulabirire naye maama we yambonyaabonya nnyo banga okuva lwe yafuna omukazi nze sifunanga mirembe kalate bandetedde omwana we kati abali eyo mutuweereze mukomenti bannaye omwana wa Vuumiriya mukolere ki mulere mukuzenga owange mukolere ki kubanga naye wanaakulaakulamukko bwati agenda kunnimira omwana oyo amusuza enjala sisobola musuza njala kubanga olina musuza enjala ayinza okufa nga tannimidde nina ekisagazi kyenjagala okusimbamu alimeeri olyoka osobola waliwo wenina wenjagala okusimba ebinyewa byange waliwo ekisagazi kyakula nekiwola kyenjagala mutuuzeemu era ninda akuleekulemu awo mulere alyoka ajja ategere enkumbi kyeki ategere ensi kyeki omwana yenna womukutandikiza n'omukono ogw'ebibaawo bituuka ne bimenyeka naye omwana omutandikiza n'omukono ogw'ekyuma oyo takuwaganyalako oba okolola bukolozi nga yadduse edda maama oli bulungi ndeeta amazzi takulinda kugamba nti ndetera amazzi okolola nga yadduse edda oyo oba omukazi omukono gwa kyuma nakasi yani abo bannange nnyo wetuluse tulakute naye tetuba tetugeya tuba tukola ki twewa updates like n'abantu nga tubawa bye batasobodde kulaba abamu baba bagenze kukola kati nga ffe tusiibyewo ffe tumanya ebitambudde ku kitundu ne tubibawa tubagamba nti bannange tulaba ssente bakukuta n'ennaalongo baba nga kitebenkevu ng'olongogo oba totabula mba sitabula ate abamu be baba beetabula kati naalongo bagenda kumubala wano eno nga bamubala nekifundikira nti n'abalongo ababiri baalina
bandi banga abasajja buli omu alinako omwana. Eka naawe waliwo kirabyeko nga waliwo kirabyeko nga abalongo babiri buli mulongo alina taata. tubawa bye batabadde okubanga abamu tebaaliwo nga babala Nnaalongo naye nga Nnaalongo obamu akafaananyi mulabe wa Tunazi Media ne bakugamba nti munaye abalongo bano babiri taata woono mulala ne taata woono mulala kyokka bona bazaalibwa olunaku lumu ne Brown bwe bayita obwenzi mu bakyala kirabika kino kye bagamba n'olugambo kirabika teruba lugambo siina lugambo yadde n'akatono nze muntu gw'olinnyako nze era wenkusanga nga nonkola bwoti nange ngenda genda omumwangu taddeko naye ate ensobi abantu abamu gye bakola ajja n'ambuulira ebyama be n'ataŋŋamba nti munnange toyogera kati nze otaŋŋamba toyogera mba ŋŋamba tukisalidde tutya amagezi nga nange nziruka neebuuze ku bakyala mba nange mukyala munnange alina ekizibu wekiti tukikoledde ninga buntu bwakugamba tokyogera ddala era gunange gwe ŋŋamba mbutu era nange gwe ŋŋamba era mugamba tokyogera wakwegendereza kuolaba nange kenyini ekyama kyange kyenamubuulirako nga kyama nnyo yamala n'akyogera ng'atamidde ate si kwe kubula okwo kwe nabulawo ne gangenze ekalangaala n'ogamba toli ku olwo wamma ekyama kye yaŋŋamba ogamba otya omuntu ekyama kyo nga akimanyi mugenda mu bbaala kunywa mwenge ate n'okimugamba kati nze we natuuka eyo nywedemu kamu bubiri ne kinzijira ate nti munnange mutaasiza ntya kwe kwebuuzako ku bantu abali awo nti munnange nabikyo kyo tumuyambye tutya aleme okufuna obuzibu nabikyo kye yatabuka ate teyantemerayo oluyi n'enziri muno mulimu kambe kange mulimu bintu byange amatooke mbasigabba mba neyazikako bweyazisa wange omulwe nakulaba ng'olina akantu k'okola naye nakutya ng'alina akantu alina esefuliya naye esefuliya simanyi yagikwe nali ngenze wa mulamu wange kumpa ku kyakulya nga nkyazizza abagenyi kubanga esefuliya wagijja eno ba nagijja eno naye nagenda nayo mu ngalo kati engeri gy'ataaliwo ku dduuka lye neŋŋamba kanjira ngikwekako eno abantu tebansanga nayo kati weyajja nendyoka njijjayo okumulaga nti nzitimya ekamere ate naye yagenda kundagirira gye bagabula emmere kumbe bali baasiibye nendyoka ngwa musumba mu bulago okubulunga obusungu bunzita kakkana musumba nga mugudde mu bulago mutuzi lwa busungu olina abaana nze nina abaana babiri Kadiidi ne Kabali naye taata wa Kadiidi simanyi gye yalaga taata wa Kabali simanyi lye yakwala ku lugambo omusajja yalina okuddu si lugambo nno nga bakugambye mbu si lugambo kubanga naye lugambo ye ekyamuddusa taata wa Kadiidi yali alya nnyo kati kwe kugenda neebuuze ku bakyala bannange nti bannange Kadiidi yali alya nnyo nengenda neneebuuza ku bakyala bannange nti bannange ekyo era nakimira jasi nagambako bakyala bannange naye osanga n'abakyala nabo babyongeddeyo dde ogenda owulira ate nga mulala yakikugamba nti bannange nga walabye n'obuzibu kati nina mukwano gwange mukyala ani oyo omujjukidde oyo omukyala eyaŋŋamba nga alina olubuto tuluggyemu tuluwawankulemu si Nabukenya mukyala Kiberu munaye mukyala Kiberu nga ŋŋamba ndi lubuto naye olubuto lwagamba bbaawe taaliwo yagenda dde emyezi nga 6 safaari kukola kati waŋŋamba ndi lubuto nenga weevulunze obuvubuka bw'oku kyalo gano tegabemawo mukano tuluggyemu omusajja yagenda dde emyezi emeka 6 kyokka lubuto lwa myezi egi neŋŋamba tufudde gano mawe mukano abantu banakulaba batya ku kyalo ng'oli lubuto nga bbawo bakimanyi taliiwo tuluwawankulemu nga nzuuyo nziruse nga nawulirako mba oluwoko luwawankulamu embuto nziruse wawulirako tomanyi simanyi seekakasa naye nakiwulirako nziruse oluwoko ndufunye kati mu kulufuna neŋŋamba yeye teruyinza kubanga luwoko lwokka era waba walina okubaawo eddagala erikola ki
ebibagatamu nenjiya nengena nenebuuzaako kwani ku bakyala bannange. Mukyala munnange yasooka yaŋŋamba oteekamu ki? Yaŋŋamba ye oteekamu ki? Ekirala yaŋŋamba oteekamu oluwawu, mbu luwawula nabaana eyo. Nekola ki? Olwo ne luvaamu mangu. Kati ntuuka nsanga nakasi. Mbagamba bannange mukyala Kiberu yafunye obuzibu bunene nnyo, tukoze tutyo muyamba. Nti ate nabo kola ki? Naye nga mukyala Kiberu yaŋŋambe sibyogera. Nga nange era bano nsaba obuyambi mbagamba temukola ki? Temubyogera, tuyamba mukyala munnaffe bannange. Nabo ne baŋŋamba ennanda. Kati naye nzijukira ne tulina Nabukenya omukyala omukulu ku kyalo. Ate naye nina okuddukayokko naye atuwe ku ddagala. Eryo nana muliwo omuntu omu? Ndikuŋŋaanya mbimutwalire omulundi gumu, babifumba binywa omulundi gumu luveemu mangu. Nali sinaba na kutuuka bimutwalira ng'amawulire gamutuuseeko dda nti kyemukola ku kyalo. Kyokka gw'onoonya buyambi. Munoonyeza buyambi. Naye nga buli bagamba. Naye n'abajjeewo nabo balina ennaku. Nze sisobola kugamba kintu kyonna nti ndi ku Tronas Media. Sisobola. Kubanga we nkikugambira. Nti ngenda ate Tronas Media yo nnungi. Kubanga amawulire konna g'oyagala, oba oyagala ddagala, oba oyagala ki, osobola oddijja okwo kuba ate eyo eba nnungi nnyo. Kubanga yo esangibwako buli kimu. Era bannange wama mugitege, mugirabe, mubeere nga mugiraba, mugifollowinge, musubscribinge, mukyeyalinge. Tomanya oyinza okufunako ekinaakuyamba enkya. Kubanga go kuyitako amawulire, buli mawulire ga buli kika. Owange sokolinde nabikyo olaba oli omusajja wantemezzaako nzira naye abasajja babanjagaza ki Mukama oba nanaaba ki? Naye naawe olabika weete. Tobola Ssemakula naye azunga buzungu. Tataliza n'abaana ba Sserubambula bonna yabayita. Olabika weete. Uyo yakitemako mbu nayita mu baana ba Sserubambula. Omwana we namu. Omwana Sserubambula anti munne yatufaako. Abaana bonna n'obayitamu. Abaana mbagamba kumperekerako kumpisa mu kasiko. Naddala mu biteeko bye oli togamba oli ng'akyaliwo. Abaana olumu mbasangiriza mu kkubo nga balina gye bava. Ne mugamba mpisa abaana olwedde baba bengedde. Ate mba n'abalinda kunyeenya nga siwova keddo. Baba bengedde. Brownie sedda. Nedda. Nze abaana bange sigenda basembeza gy'oli. Ate abaana baba bengedde. Nakiwulirako nga bagamba nti abaana b'edda baakuliranga ku bakadde. Kogwe. Kambataase mbakulizeeko ku baana bamu. Naye ng'abaana baba bengedde. Buli kimu kiri kugwe. Asooka babuuza myaka sooka babuuza. Sitawaana. Era woŋŋambira nti ndi 14. Ate mba naakulinda kunyeenya. Oba oyengedde. Nakugamba munaye. Waliwo gwe nalabanga okunguzo ze n'ebbali n'eŋŋamba. Nga mpisaako mu kasiko. Ate tobyogera. Ate tabyogera. Yenna ng'ajjudde kakasi. Mugamba Brown said ova kukola ki? Sobanga ova kukola kyendowooza. Olusuku lwani olwo? Era olusuku lulwe. Lwange mwakolera ebyambyo ne. Naye bambi nabikyo ky'omukazi mukozi. Alunda enkoko, ayina olusuku, ayina embuzi, ayina ente naye mukodo. Kati oba oyina kusala amagezi. Ziri ziba bizinensi zaabwe. Yampa obukoko maama we yabumpa nti mbulunde ng'ogamba mpadde golodi. Buli dakiika buli butya. Kumbe nze nabulidde ekyokulya. Nga nkawuutamu supu. Supu yaba nnyunga amagumba gano. Babagambye abakazi abakadde. Muve ku bavubuka bajja. Siri mukadde ekyo tokyogera. Bannange kyekyo ekintu kyenti obulamu bwange. Sikyagalira ddala. Ndi kitobwe totololoto. Ndi bujje. Naye abantu bwe banda abampita nze ndi mukadde waawa. Oyo Nakiberu agamba eki? Nakiberu ye mukadde wo.
anti olwo mbadde naye mbadde sitandise nti mutandiseeko aliyo omukazi anaakula mbuuza eno biveeko aliyo omukazi anaakula kyekintu omukazi yenna kyasingira ddala obuti afwaki ofwaki nensi obukadde abantu naye ennaku zino sina abakazi bokka n'abasajja gyebali waliyo kati abasajja omusajja ye kati emyaka omusajja gy'alina omukazi wagiweza omukazi aba agenze naye omusajja ye aba akyali mugumu kati wajja n'abamu kano ka bulaka kyampo n'adda buto olwo mbadde ŋŋenza anti nina gundi oli eyajja n'aŋŋamba wa myaka 25 kati ŋŋenda okuwulira ng'alina omutabani wa myaka aga neŋŋamba ono wa 25 yazaala ati oli owa 3 nga kumbe muzeeyi muzibu neŋŋamba si kante gye yali ansuubizza yali akusuubiza nange noonya buto bunyunga magumba ate bunzizaamu omusaayi bagakutula bukutuzi Brown Seda amagumba bagakutula butuzi bukuzaamu omusaayi ate otusaayi twange otundimu ate oli naye atunyuunyunte awo kanoonya otuto otunzizaamu omusaayi Brown Seda wangi komedi muno osanga mu challenge ki mu comedy nga oli mufunye sente mpitirivu empya n'enkadde tetunnabafuna n'obulango bwe tufunayo bukyali awo butonotono kubanga TikTok tegaba ssente naye woofunira mu TikTok buba bulango tubadde kumpi twakatandika ofunayo obulango obutonotono naye challenge ze tufuna ku social media okwo abantu bavuma kati nze nali nkiraba nga abantu bavuma abalala nga ffe tebanatuvuma kati lumu nga tugenda tweditinga akantu bubi nga tuteekamu oba yali kala ki nange sigimanyi nga twelukako mu feesi kati muno ntandika okumera ebibomboola otunuulira obugalo ng'olaba ozino buno bwa bulaaka abantu baatuvuma ebizigo mwe kyabazira ekizigo mukyesonyiwe laba obugalo bwa Nabikyokyo bwonna bwasirira buweddewo bannaaba abantu baatuvuma ekizigo naye nga ffe tetweyerusa tuli ku nakyo kati obanga olina omutima omunafu waliwo n'omulala biba bingi era komenti ziyinza okujja nga 10 nga nnungi newabawo ateekawo naye wogisoma noga ono nze gwe bali mu kuvuma lwaki baba banvuma biki kati obanga olina omutima omunafu obivaako naye kaate nze ŋŋamba oli wanvuma ye ŋŋamba kireka kyenkoze kirungi kubanga omuntu tebagenda kujja bonna nga bali perfect era nga bagamba nti simanyi bakambangeri bakyogera nti takusuuza kayanziko abaana ku social media bw'obeeteekako olemererwa okukola kubanga waliwo omuntu akusimba ekigambo n'ogamba mpedde kati n'ogamba oba abantu bakirabye dda aba abantu naye nga eyo emu ku challenges ate oba oli awo kikuyamba n'okuba nga oyongera kweterera kati waliwo abajja nga takuvumye naye ng'akubuulirira n'agamba Brown Seda obadde kabadde kalungi naye wano oba okozeemu bw'oti oba kano wano waganye biki kati oba weetereeza naye waliwo oli ejja ng'avuma buvumi kati mbwa gwe ayasaamirira bino biki n'ogamba ate nfuuse embwa kati bw'otabeera ku social media okolera waawala sitabira ku social media ntera okufumba njagala nnyo okufumba okusiba enviiri biki nsobola okusiba enviiri okukola kala enviiri
waliwo n'emirimu mingi gye nkola. Tozannya ku stage? Ku stage nzannya. Nzannya olumu mikwano gyange bampita jangu otuzanyireko, tulina show jangu otuzanyireko ne ŋŋenda kubanga ekyo nakyo kiba kimpushingako we kimpushinze. Kati olumu waliwo ab'amabaala batuyita mujje mutukolereko karaoke biki ne tugenda. Ffe tetugaana guba mulimu. Ate like omuntu watuuka okuyita ekyo kitegeeza akwagadde n'abantu bakwagala. Nagamba kampita gundi ajja asanyuse ku bantu bange kubanga n'abantu baba bamwagala. Era kati ogenda owulira bayita katuyita Brown Seda abantu n'owulira obugalo naawe n'oddamu amaanyi. Kiba kisanyusa. Okay, munnange omanyi ebintu bino bizibu. Oyinza okulowooza nti obeerawo n'ogamba naye bannaye byenkola abantu babiraba oba bibasanyusa. Ne wavaayo oli n'akulyoka akukubako okugamba ariko n'ogamba nfudde. N'ogamba mpedde. Kino kyenkola. Bulijjo bantu byenkola tebakola ki? Tebanjagala, tebabyagala. Naye nabikyo kyo. Omusajja oyo kye ekyamutuukako. Bw'atyo. Mbabuuzi. Temulina byakukola birala okuggyako okubeera mu kugeya. Kirese bubi. Kirese bubi tekuba kugeya. Tuba twewa mawulire. Agaba gayisewo mu wiiki. Byanjawulo. Byanjawulo. Omugeyi y'oyo akeera ku makya n'atuula ku mulyango gw'omuntu. Ne bageya oli n'atafumba na mmere ne bageya. Naye ffe ababa bamaze okukolako emirimu gy'ewaka n'ogamba ngende nsange ku bakyala bannange tutuule twogere. Kwogera bwogezi si kugeya. Tugeya tuba twewa update nti bannange mutegedde ekifudde wagundi nti kugaba amawulire tuba twewa amawulire. Nti nga naawe obabuulira ki ekibadde eno. Nakyesimbako munnange ne bagaana okimpa mbu nja kwogera amawulire ag'obuliri. N'ekitali ekyo nga ne ssente z'ekibiina tetukwesiga nakyo. Ekibiina baagaana okunnonda ku gw'obuwanika. Ne nsirika ne ŋŋamba yeeye mu bantu bonna era nze gwe bateesiga nze nga nkoma bulungi ssente z'abantu olaba nkuuma ebyama by'abantu. Ssente zaasooka yazeekatankiramu mwenge. Ndaba atambula n'eccupa. Kyogere kuba nningiza obwedda muno neebuuza oba nemwe mulimu eccupa. Temuli ccupa. Eccupa yeeye waliwo omuntu atayagala ccupa. Abantu nga baagala amacupa. Eccupa eyo ofuna emikwano ekisooka obeera n'akacupa ako. Emikwano gy'ofuna muba mwewa amawulire mu mawulire mu kacupa ako. Nedda mbigaanye. Kati nze mba nga ntambula nako in case wensanga abatamivu nga bwe basinga kumanya amawulire agafa ku kyalo. Koggwe. Naye nga wanandaba n'akacupa kange ajja kumpa amawulire. Ogamba otambula n'eccupa okufuna amawulire. N'ebirowoozo olumu munnaye ne Ssemakula nteekako ebirowoozo biyitirivu. Ne ŋŋamba ate n'awummulira wakampumulire kacupa. Awo nfa ne banziika. Nze ne Ssemakula ndyetugira ku Ssemakula kwennyini ne mmanya nti neetugidde ku Ssemakula. Kwenfiiridde ku Ssemakula. Naffe twamulabula ddamu te naye awulira. Nze mbadde nkunjagala nga tuli wano mu maaso ga kamera. Nkuwa amagezi. Ssemakula mwesonyiwe. Kati bw'abanga buli muwala ajja gwatuukirako n'atunule oyagala kwabika mutima. Abasajja bakyalabika ennaku zino. Abasajja tebakyalabika. Abasajja bangi ajja nakukyayira bwerere tomuwago magezi gakuva ku Ssemakula naffe twabimugamba. Ssemakula wange gwe ndyettirako. Kyovola abakazi bonna bamuyaayanira babanga nsana Ssemakula. Olabika tolina maanyi kubanga singa nga nkyalidde ensiko era waliwo yakinvumako mbu tewakyalira nsiko omunnyango gwayo kyanzi. Kati mu kunogaanoga wano buli kyenoga nteekayo buli kyenoga nteekayo nagenda kunogeramu mu nnyango nga simanyi. Ssemakula kyantantuusizzaako. Nze mbakoba gwe. Sika muntu amalako mirembe. Sika Ssemakula. Ssemakula tamalako mirembe nja kumulwanirira mpaka. Omuntu ngo ekintu ky'okyagala. Olwana mpaka wekikubeera mu ttaano. Ssemakula mujja kutulaba nja kubayita ne ku mikolo. Olina omuwandiisi? Awandiika obugundi bwaffe? Twewandiikira. Wewandiikira wekka? Twewandiikira. Omanyi abawandiisi bano omuntu gwe bawandiikira ndowooza olumu taba
kiba tekimuyingira bulungi kiba tekimuliimu nga ye yakyeteekamu bweteesi omuntu gwe bayita nti comedian oba olina okuba nga oli muyiiya nti naawe osobola comedian ono omuntu asobola namunyumya n'ayogera ekintu oba n'aleeta ekintu oba n'akyogera mu luganda luno olukakali n'oseka oyo omuntu aba muyiiya naye omuntu gwe bayiiyiriza n'agamba kwata bino bye tuwandiise by'oba okola ki by'oba oyogera n'obikolamu ne rihaaso ng'oli wuwo ogenda obisomamu nga obisomamu gw'oba ekyo ekintu kiba tekikuliimu gw'aba ayagala okiyingiramu. Olina manager tetulina era ali eyo yenna bannange katukozesa akakisa kano ku platform eno bannange ng'oli eyo ng'oyagala okubeera manager waffe tukwaniriza kyakabinyo muyite bulungi kaakati olaba ffe tetulina manager era tumwetaagira yenna manager ali eyo tuba tumwetaaga bambi akole ki ajja atumanejinga ebiki naye ekyo neebuuzaamu kiri kimu manager ono tumuyaayanira manager naye manager simanyi mugaso gwa manager akola mugaso ki nabukyokyo manager omanyi kyakola ngeri gye mbadde sinabitegeera nnyo mbadde nsaba otulambululiremuko kubanga tuyinza okusaba manager netufundikira nga manager atutwaliddemu ne Chameleone alina manager tulawulira abayimbi baba ne bamanager baabwe bakomediyani bani naye nze waliwo ekyeneebuuza ntegeera yange manager bwewaba waliwo akwetaaga kati nkwetaaga kutwaleko eri ekibogo okole waliyo omulimu nja kunoonya manager naye nyinza okuba manager wo sikola ki simumanyi nze nkubira ggwe kati ate gwe nosooka ogamba ki manager nti waliwo akalimu ke bankubidde kali kibogo eri bagaba sente bwezi tetukakole kati oba oli n'obagamba nti mukubire manager ono buli kimu yakikwasaganya mbadde nkyali muko bizi kati manager abeera akutwala oba oli awo newoba nga waliwo embeera yeetagisamu ku kasente ng'ate tekaliiwo manager alina okukola ki okukateeka mu kasente ako mulobe nga mutuuka ku kiri kyemukola ki kyemujjayo kyemulwanirira ekyo kirungi nnyo manager waliwo wamma ate bw'okyogeddeko n'enzijukira nina omuyimbi gwe mmanyi ge sitagenda kwogera linnya nti newoba mukwano gwe nga mwasoma naye enfanfe oba kaŋŋambe mukwano gwe alina embaga biki tomutuukirira muyinza ogenda oba ne munyumya oba ne mukola ki naye mutuuka mbu kyakukola nti munnange mukwano gwange genda wa manager naye nga nze kyemmanyi kiva mu nteeseganya gye muteeseganyizaamu ne manager ono buli omu alina rights ze olina rights ng'omu akola ebyo ekintu ekyo kubanga mulimu abalina bamanager mbu nga babagana n'otambula sikulaba mu bbaala sikulaba wano togenda wano ebakuyita ku mikolo togenda neŋŋamba yiyi kati kiba obulamu bwaba bukugjeeko kubanga mulimu abantu abamu kati nga ffe nze nga nkyalira abantu kati anti bwe tunaaba tufunye manager era of course yabajja okuba nga akola ki asalawo ki kye tulina okukola katuba tujja kubeera bagonvu gyali anti manager emumufuna tumufunye tujja kutuula ye n'atugamba amateeka tulaba amateeka oba tunaagasobola oba tetujja gasobola kubanga nze tugamba amateeka amakaka togenda kuŋŋamba gendako ewanna bikyokyo sigenda kubanga alo manager saawa bwe ziti ndi mu kugendako wano wana bikyokyo tutawaana kulinnyayo yebba omuyiiya bw'otoyinza obutabeera nago abantu baba n'amateeka olaba omukozi aba n'amateeka ge ku mukama we n'agamba mukama wange nange gonna amateeka go ogogedde naye nange kankoleko ku mateeka gange saawa bwe ziti tisizuukusibwa saawa bwe ziti sikola kino olaba n'omukozi aba n'amateeka ge kakati okusooka nga tuli ku challenges manager waliwo ebikozesebwa nga kamera
tetulina kamera era kati bwe buzibu bwe twagambye bwe twafunamu obwagundi kamera essimu gye twakwatisa etavaayo bulungi filter netusiriiza obugalo ne basusa ffe kati eyo nayo challenge y'amaanyi naye ba challenge olusi ne bateekamu ebibomboola mu face nabikyo kyalina kala babaana ng'oli manyi olina mukwano gwe alina iPhone ekwata bulungi olina osooka omwegayirira munange nyamba ojje tukwatiseko ku iPhone yo kubanga yekwata obulungi biki naye ebiseera ebisinga tukwatisa amasimu gaffe kati koolo okozesa simu yennyini oba oyina bagitani ina jimbo tukozesa simu yennyini ne kadata nako katwekubye ako nkategeera kabuuze nze kadata ako kabuuze nze kadata mutusaasirire ddala mutuyambe kuba kadata kadduka naye data adduka oyinza oteekako data noweesooza n'okwesoza nga kavidiyo tekagenze data otaddeko g'osuubira g'otaddeko ng'agenda kutwala kavidiyo kagende osigaze nako naye n'omaliriza nga kavidiyo tekagenze nga data awedde n'otandika okwesooza weka mu nnyumba nga tewali n'akukutteko data anyiiza naye nga ezo ze challenges ndowooza kusaba zezimu ku zo wakyaliyo endala gyokoma katino bino ebintu gyokoma okugenda mu maaso gyokoma ofuna challenges kati waliwo olwakubanga ffe ku kyalo kwe tubeera kati abantu abamu tebatumanyi nannyo mbuno yeffe naye waliwo abakola nakwetegereza kale ate nze abantu abasinga okundabisa nga ntambudde ne nabikyokyo tetutambula naye kati jjukira yaliko original era beebano era ogenda wulira nabikyokyo brown seda kati wemutunulayo nga babategedde olwo baba babategedde naye kati abantu bamu tulina bannaffe abalala abazanya comedy eki challenges zingamba mbuno buli gyokoma okweyongera gyokoma okufuna challenges abamu bagwa mu babbi ate nga ababbi bakukyalo kwennyini kati ababbi bebakulaba kuno ku social media biki baba bamanyi bavubuka baba ku kyalo okwo naye baba bamanyi bano bafuna ssente empitirivu biki ng'ate temufuna ssente teziriiwo kati abo bennyini abavubuka b'okukyalo kubanga omuntu webatuukira okubbira ku kyalo kyo kyo kitegeeza baba bakulaba buli lunaku ab'okukyalo bennyini bebakubbira ezo zimu ku challenges obadde ogamba kyomulabi wa Tronaz Media wonna waali omulabi wa mpozeri Tronaz Media anti oluzungu omanyi lugambo yaganya tuyita Tronaz Media mwenna ekyembadde mbagamba mwekuumire ku channel eno mubeere nga kubanga buli lunaku wabeerayo ebipya bye baleeta mugyekuumireko kati okugyekuumirako kuba kutya nti subscribe onyige mukadde kubanga akadde ako buli kye bateekayo gwena oba ofuna ka message akakulaga nti bataddeyo ng'ate olumu ebintu ebyo bye bataddeyo biba biyamba ogenda okubeerako olina ky'oyigako n'ekirala naffe mutufollowing nga Brown Seda mutufollowing ku TikTok account yaffe ne YouTube saawa yonna ejja saawa yonna tunagiteekawo naye saawa yonna ejja amabaala embaga emikolo gyonna musobola otutuukirira tujja tusobola okukola ku mbaga tusobola okukola mu kwanjula kubanga byonna tubadde tubikolanga baby shower najjo tujja kasita ogamba nti bannange Brown Seda tubadde njagala mujje musanyuse ku bantu bange omukolo weeguti tetusosola mukolo munene mutono naye ate ogw'okukaaba n'okukaaba nagwo naye ogw'okukaaba gwogubamu emitendera togenda kutuddukako okukaaba kuno okukaabira omufu ogwo nagwo guba mukolo kati ojja n'otutuukirira tubaako ebibuuzo bye tukubuuza nti kubanga waliwo okubanga omuntu afudde taatawo ng'ate gwayagala obusika ng'ate tebaakulonze kati awo esente ezeeyongeramuko ze tuba tusaba zeeyongeramu
kubanga tulina okuvuma oli gwe balobadde balonze omusika tukaaba gwe tuvuma nga tumusiiga obubi oyo omuntu mubi nnyo emuba gwe mwagala okusikisa mubi nnyo nga wetukaaba yeyamuse kati tuba tulina okuleetawo embeera nti gwe olina okumusiga tukubuuza oyagala tusule ku lumbe nga tukaaba nga wetukuvumirako ne ku kyalo kati bonasi gye tukuwa kukuziikirako wobanga tukwataganye bulungi osobola n'otugamba tujje ne ttiimu yaffe yonna tulina ttiimu tulina ennwanyi nti oli gwe baagala okusikisa aleesewo obuvuyo tulina abakibooko oba kusaawayo okusikisa omuntu oli tumubuzeewo nga tumubuzaawo na pakeji ndala kati ate waliwo okuba nga olina mujjawo nga ne mujjawo naye asusibwe ku lumbooko naye ne bwe lutabalumbe kubanga mujjawo waliwo akuyingiridde kamukene akakuyingiridde tumuyita bumukene nabikyokyo wangi mujja wa mukyala wange kangereze kunze kennyini naye toyomba mukyala wange mujja we amuyingiridde kamukene kabufuuka ensumaaki musobola okujja ne mumuyambako kasitatuwa nti no mujja wange yegundi abeera wano na wano yanjagalira omusajja ekyo kiba kimala nzongulira kicupa ky'amazzi na cupa yange yomba ntambulagana ne ssente n'akasente mmeka otutwalawo nti weewali nga goddayo ewaka obiwulira ku kyalo wetumulekako ku kyalo okwo nga kwali nga si yeffe bw'aba waakususibwa mwezi mulamba oba omwezi gona kyaliwo nti ayinza otuyinza omuvumolusoka n'agaanirawo naboze mpete tukyalibulibu bumukene obujja ne bukalamba ne kafuuka ensumaaki tukazeeyo mu bwamukene ne kasenguka ku kyalo ate asenguka na kiro si mububi mubulungi bannange naddala bamukene temuyingirira bannammwe kati nga vumiriya bwantigomya ekyalo kyonna ye nga tonamusengula ate akyaliko talina wanywera mazzi yagenda awulira buwulizi linnya nti brown sedawo oyo neyekweka ludde nomulaba naye bagamba ku kyalo omulimu gwokaba mbadde sigo tukaabira ddala naye mubamu kati gweja n'otugamba abadde mugaggagagga kubanga waliwo enkaaba ey'ekigagga n'ey'ekyavu tagenda kuba mugagga ffe tuva eri nga tukunkumuka gomesi tuzikwatidde awo ekitiibwa ky'omulambo tuba tukiwowe budde tulinya kujja nkaaba ya kigagga tuwogodde nga nkaaba ya kigagga naye waaba nga abadde mufuna mpola ne bakisama tuzikuba oba nkaaba oyinza okukaaba nekuyitirako n'okuba wano eyite mu lujja munkwate bannange nze nzirika naye nessaawa tuzibala ze tubeerawaawo byonna tuteeseganya tetusobola kulemagana naye ng'emikolo tugibeerako bulungi tugikolako kusanyusa tetusosola mukolo kasagga oba olina birthday ya mwana biki n'otuyita okusanyusa abantu bangamba ebisale temwagala byogera mu kamera kati ebisale tobyogera oli wazze n'omulala si waagenda okujja kati waliwo ajja era nawe oba omulaba waliwo ajja nga yeemasagga ng'alaga ayinamu kati omugamba kisale kike ne waba wajja bambi mbadde mbaagala nnyo bano abajja nga afiiriddwa akwetaaga naye nga yakozeseza epulaasi oyabeera atya oyo aba mugagga yaba yakolamu oyo ekitiibwa kye tumuwa wali kyamaanyi era tuyomba era tuteeseganya kati mpozi nga ye gwatugambye nti njagala olumbe mu lukyankalanyi wadde lwa kigagga mu kyankalanye buli kimu kati oba olina okusooka otubuulira nga bw'oyagala bibeere n'otuwa n'amanyaani gwe tuba tususa kwegamba tuteeseganya tetusobola era amannya oba olina okugatuwa kubanga tubanga baluganda b'omufu obeera wawaka olutuuka n'ofiitingawo kati ovuma oli erinnya nga kituufu erinnya balimanye era gwe ye musika gwe baagala osikisa kati awo ogenda omuvuma tojja sika yaganyalo nga gwasa ekitaawo ate osike olwo ogenda kutta bameka n'okuwaayiriza nako
naye tebale gwe mirimu gyonna nga mukimaze tukutemako ekigambo mulumbe wegobanga toziika na kuziika tuli versatile bonna n'okufumba tufumba bayizawe oyinza oba n'omukologo naye ng'olina ebintu byo tetunagula bintu ng'olina ebintu byo n'ogamba nina ebintu byange naye sigenda kubanga neetawula mu kufumba biki biki osobola otutuukirira n'ogamba Brown Seed mbadde njagala mujje munfumbireko tufumbira dda local food n'emmere zonna oyagala KFC tumukukolera n'okubeekinga bino ebintu by'abaana bagenda ku masomero buddadiizi ng'obwo tebitulema ebyo byonna ogola ezemberenge ebinyeebwa biki byonna tubikolera ddala kubanga tetunaafuna nti tukolera wano oba tubitambuza oba ki naye nga tukolera waka naye nga bwe wabeerawo omuntu yenna alina oda kubanga asobola ogituwa ogwo mulimu gy'emirimu egimu kusiga lugambo olugambo tetulina lugambo ate n'olugambo ekyo kiba kirabo abaluyina nze siruyina kiba kirabo nti gweoba tosobola kikola oli ng'akikola ng'ava nju ku nju kiba kirabo abalabe ba Tunazi Media ndowooza mubadde nga mubuuza mubadde munoonya abantu bwe bati Brown Seed ndowooza naye mumulabye waliwo omukwano gwange Latif wali obuuza ni Brown Seed oyo abeera atya akola ki ebintu bino byakola bituufu abane kakasefuliya nga kavu wayi nange nja kubuuza ndabe naye lwakuba akasefuliya sikalabe naye tujja kalaba olulala tujja kalaba olulala akasefu kikavaayo nga obanga mbuliddwa ekyokulya neŋŋamba kaŋŋendeke wagundi yaba yafumbye ampe ekintu aze seppiki ennene tuli basatu nze n'abaana bange twekuleeta eseppiki era wendiba yani ogambye ye Latifa nja kujja Latifa n'akaseppiki ompe ku mmere ndowooza okitegedde toddamu kumbuuza nti wayi kinaba naye nga bano Brown Seed ne Nabikyokyo bw'oba mukyabeetaaga ffe tujja kubongera twabagamba nti ffe tuliwo okubaleetera bye muwulira bye mwagala ogamba nti wayi ogenda ne mu comment section ogamba mubatwongere ffe tujja kubaleeta ffe tujja kujja tetusobola ffe tujja kubaleeta njagala Nabikyokyo wanje osabe kyonna ky'owulira ky'oyagala mulabe wa Tunazi Media oba oyagala bulango oba oyagala ba sponsors oba oyagala wandiyagadde okutegekayo concert ndabye abaana bategese concert era ekyo abantu bagitusaba naye munange abantu nga beekyusiza mu kiti nga mbazi abantu bakupika eno bakupika kolayo concert Brown Seed twagala otuweeka concert naye n'ogamba n'okatimba nti banaye nakoze wano ka concert mujje bayinza era okukusuusuuta tugenda kujja ogenda otuuka mu kivuufu ate n'ekisooka abantu abasinga kale ng'oggyeko bano bayinza okujja abawagizi bo bayinza okujja baba bakwagala bajja naye abantu abasinga betulimu nabo mu kisaawe muno abamu tebaagaliza kati omutuukirira nti munnange jambadde njagala ojjomberereko engeri gwe gyondiko wagguluko jangu ombeerereko eyiza watakusaba sente zikulemesa butajja akugamba nja kujja n'amaana n'akola ki n'atajja oba n'agamba olunaku olwo siriiwo naye ng'ate olumu abeerawo kati anyways ezo challenge zebatugamba muno gy'okoma ogenda gy'okoma okuziraba mulimu bannaffe nga tebaagaliza nje nja kusaba abalabe ba Tunazi Media mwenna ono Brown Seed Nabikyokyo mubawagire nali wano mu maaso nensaba muwagire Kafeero Dash ndi musanyufu era Kafeero Dash asawa yonna ajja kubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala okumuwagira nze manyi nti nakino bwe time bweneetuuka concert ejja kukolebwa ate eyitemu amiina tujja kuba basanyufu nnyo bwe kuba kugiranga tugiranga mpaka kuwulira bubi bwe kuba kugiranga tugiranga mpaka kuwulira bubi era naali eyo ng'owulira oyagala ng'ogamba abaana abo nze kankyeyimbemu kambakolere concert kyakabi tukyaniriza amafina gyali
Mama Fina tulabye munango weeyimba mu baana n'obayimusa naffe tukwate kukko kyali ajja kujja n'abalala bonna abaali n'abalala bagagga bayitirivu bagagga akagalana nga bangi bonna tubaaniriza omuntu bw'aba ayagala kubafuna ayitira ku ssimu ki tulina ennamba 2 naye esinga okubeera active ya MTN eri 0778 9410 83 yesinga okubeera active 0778 9410 83 abeetaze kati n'endala ennamba kweziriko ku TikTok yaffe ogenda ku TikTok account ennamba kweziri tuziteekako abeetaze bw'obanga olina kyoyagala kukolera olina omukolo gwa mbaga olina brownished kati olaba ngenzo olwo olina mukolo gwa mbaga gwanjula olina mugiyita bridal shower olina birthday oyagala kukabira muntu wagenze oyagala gende mu bitiibwa ebyo bayite olina omukolo naye nga tolina bafumbi toyagala kudda eno nte biki basobola okufumba olina abaana abagenda ku masomero era osobola kweza ennamba n'oba nga ofuna zidadiizi ofuna mpogola ofuna byonna osobola bifuna mubawagire abantu baffe ate tetulina kituyinza kubongerako ffe tuli okola ki kubasembeza mwe mubakolere kye beetaaga nabikyo kyolina akatalekeka kowulira muliko ogamba nti kano sijja kalekayo kayinza okumpisa kulakira ng'ogenda awo okubakoowoola mwenna kutufolowinga n'okola ki n'okubeera nti mutuwa emirimu abalina obulango bane mwenna tubakoowoola tujja bakolera obulango bwammwe tujja kubanga tutuuka bulungi ku nteeseganya tetujja kulemagana tujja kwatagana bulungi QC bwakuyita kukola tokola QC yani QC tomanyi QC ali munansa naye QC sinnamutegeera oba yani baala QC baala of course tujja kukola tujja ne tukola ne tukiba tugoba mirimu abamabaala babatwale mukole kati waliyo abamabaala abalina busiteegi bwa karaoke biki nga bakolerako karaoke tujja ne oba oyagala karaoke nga naye tumukuwa oba oyagala comedy nga naye tumukuwa kyoyagala kyetukola kubanga karaoke namukolako eyo waliwo amabaala agampita nengenda nemukola karaoke nga bo tebaagala comedy bagamba lunaku lwa karaoke jangu otuwemu karaoke ate omuntu bw'abeera nga mbenga ng'ekiboga n'agamba nti nze njagala tugenda kukolera kiboga kibaala kiri kiboga eyo era mututeeseganya kubanga kiba kisinziira ku transport enteeseganya ebaawo eyira nga gwatutwala oba agamba nze kambawe ssente mujja kwereeta tuteeseganya ndowooza abalabi ba Transmedia mukirabye tewali kalubiriza bintu byakuteesa byakwogera ne tuteesaganya nakwagaliza ndowooza omazeeyo biweddeyo olina b'otumirako ntumira abalabi ba Transmedia mwenna n'abatufolowinga ku page yaffe ya Brown Cedar mwenna mbatumidde bannayuganda mwenna n'aba potential sponsors na buli muntu yenna mwenna mbatumidde mbaagala nnyo mwebalo tulaba amanya nsigadde ndi nabikyokyo ku Brown Cedar team naye ng'amanya gange gaddala nze Alice Natasha Eklonda neyanziza neyanzege kansoke nsigaze leero nono nebyokubba bibuze leero sigenda nesimba sibba leero siwali kyengenda kweyanzitetenkanya Brown Cedar wangi kati kowulira muliko otandyagadde kuleka nga tokoogeddeko nga sikogeddeeko waliwo kale waliwo naffe betwegomba nogana negomba gundi kati waliwo abamu benegomba okuzannyako nabo mu kisaawe kya komeda niguwe negomba okuzannya naye gwe nandyegombye okuzannyako naye nandyegombye okuzannyako
bangi naye ngo omu babiri basatu nandyegombye okuzannyako ne Patricia ne mama Nakanjako mukwano gwange naye nandyegombye sikimugamba nko mbuno njagala kuzannyako naye naye nandyegombye okuzannyako naye ne Tata Kimbowa. Tata Kimbowa ate Mariachi ne Mariachi naye nandimwegombye okuzannyako naye naye atuukikako. Kati engeri wanaatulabira wano ku Gondi kubanga mmanyi naye agiraba. Taata munnaye mbadde nsaba kuzannyako naawe. Kale ate mu bantu abatali ba comedy nandyegombye nnyo kubanga mba njagala kusigala mu kiti kyange ekya Brown Cedar abantu ku mizannyo stage performance egy'emizannyo nandyegombye okuzannyako ne ku Mariam Ndagire. Mariam Ndagire tukutumiddeko ndowooza owulidde wobeera nabo bennyini no munnaye bwe bawulira nga waliwo omuntu agamba nti nandyegombye kubeerako ne Gundi nabo bawulira nga ate kirina engeri kimusitulamu n'agamba bannange badde manyi ngwako naye nga Mariam Ndagire weebale nnyo weebale ddala okuba nga ozannya bulungi. Wenna oli enamba y'essimu ogifunye yeeyo osobole kubeera nga osobola kufuna Brown Cedar n'akukolera ky'oyagala okuzannya comedy amusobola. Mwabalina comedy night mu mabaala asobola kujja n'akola n'obeera nga mutegeeregana. Tweyanzege amanya bannange ntumiddeko abalabi ba Tronaz Media n'abawagizi baffe abatwagala nga ba Brown Cedar. Ntumiddeko mikwano gyange be nakula nabo nentumirako abantu mwenna abatwagala abatwagaliza ebirungi n'okweyongerayo mu maaso mbatumiddeko nnyo. Mukama abatwagalire. Amiina. Neyanzege bebadde bagenyi baffe ndowooza mukitegedde. Brown Cedar muzannyi wa comedy. Nange bwe ntandika okumulaba nfa bufi. Waliyo kaddota wakeeyo bwe kajjako essimu nga kaagala kulaba Brown Cedar amba annaye bino bye biki tumiddeko. Weebale nnyo weebale ddala kubeera nga ebintu nga bino oluusi biyigiriza oba olisi abamu tulaba nga bikola abamu tulina waliwo abankubira bayirawe namba nti bazijja ku TikTok naye ng'olita akuba kwebaza banaye weebale mbadde ne stress naye munnaye wendabye kana akantu kansesezza nnyo Brown Cedar weebale kunsesa weebale kukola ki. Waliwo twali tuzannya waliwo kagundi ke twazannyawo ne Nakasi nga ŋŋamba nti Nakasa mugenda mugeya Nakasa agudde aweddemu biki. Waliwo bambi omukyalo eyo yavaayo n'agamba Nakasi tasobola kuggwamu bambi n'asindikira Nakasi akasente tumwebaza. Tweyanzege amanya asigadde nga bulijjo Tronaz nti mubeere bulungi mweraba.